nnyo ne Katonda. Mundaba eyinza okuba nga ndi wala nnyo ne Katonda. Era nga ne musumba otakimanyi nti oli wala nnyo ne Katonda wo. Naye ng'oteekeddwa kudda eri Katonda wo gwe n'omutima gwo, n'oleka byonna byobadde otaddeko amaaso go n'endowooza yo. Olwo omaze okwawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa. Waliwo bye tulaba ng'ebyo ebirungi bye tuyaayaanira, emmeeme zaffe ze biyaayaanira, emitima gyaffe ze byegomba. Muwala gw'olina by'oyaayaanira mu mutima gwo kugamba senga afuna ekyo. Musajja gw'olina by'oyaayaanira mu mutima kugamba senga afuna ekyo. Nga gwe ky'otunuulidde naye nga kyabutagasa. Mukama yeebazibwe. Ebyo byonna tubitunuulire, tumanye nti byabutaliimu. Tunula olabe ki ekinjawukanyiza ne Katonda wange. Ye lwaki bwe nsaba alwawo okunziramu? Bitibwa omulokole naye ddala ndi mulokole. Bitibwa omuweereza wa Katonda naye ddala ndi muweereza wa Katonda. Ekyo Katonda kyampita, abantu kye bampita. Ndi musinza mulungi, Yesu eri mmwe. Naye eri Katonda Yesu asiima kyenkola. Bw'aba alaba ddala ndi musinza mulungi, eri ye saddaaka nnungi gye mmwe ey'okusinza. Oyinza okuba onyumira era nga ne mmatuuga eddoboozi lyange likunyumira, naye ng'eri Katonda alaba butaliimu. Kubanga nnyina bye ntadde mu mutima gwange, ebyo ebitakasa. Waliwo bye tutadde mu mitima gyaffe, bye twegomba, bye tutunuulira nga bya butaliimu. Bitutadde wala ne Katonda waffe, naye nga weetaaga kujja n'ogaa nti ebyo byonna butaliimu. Kambite nzire eri Katonda wange. Bw'onooyimirira mu maaso gange, tuve ku bino bye tuyimirira mu maaso gammwe, bye mundaba nga bwe nsinza bwe ntendereza, naye nga mu maaso ga Katonda sisobola kuyimiriramu. Ebizibu ewange tebiggwaayo, kubanga sisobola kuyimirira mu maaso ga Katonda, tasobola kundokola. Nyimirira mu maaso g'ekkanisa, mu maaso g'omusumba, naye nga mu maaso ga Katonda sisobola kuyimiriramu. Waliwo bye ŋŋaanyi okwawula, waliwo okwawula. Mbyawukaneko. Bino ebigambo biruma, naye ate birungi. Biruma era osobola okutuula olugamba tambuulira, mbuulira tokyagala, naye ate birungi. Kigenda kuzimba enkolagana yo ne Katonda, essaala ye egenda kuddibwamu mwannyinaze. Agenda kuteekawo olutinda watali oyitewo. Agenda ttema okukuba mu lukoola oyitewo. Abantu badde bagamba nti tagenda kuyitawo, tagenda kusomoka, ogenda kuyitawo, kubanga enkolagana yo ne Katonda oyimirira mu maaso ge. Amen. Oyimirira mu maaso ge n'ayanukula essaala zo. Mukama yeebazibwe. Abantu abamu tetwandibonyeebonye okutuuka ku mbonabona gye tubonaabona, naye Katonda anoonya wakuyambira. Nina sitole gye nanyumizaako, yali mizigo online. Bwe natuuka e Kampala eyo nasanga abavubuka nga ffenna tusula ku mizigo. Embeera olw'okuba nti bweri ebiseera ebyo waliwo bukalango, bantu bagenda nnyo bukalango. Kati abaana abamu ne bagamba tugendeko ebukalango. Bagamba nze sijja genda bukalango mpulya Abakatuliki, kati ate mbano nayo ki kibasaba ng'abalokole. Bannange ne bagenda, naye nga bonna baali baana nga basabe.
olw'obutagumiikiriza kusomoozebwa nankubadde nti okusomoozebwa wekuli kuteekeddwa ng'okugumiikiriza Katonda wo. Bwe bagenda bajjayo bino, bajjayo Musubaawa, ne bajjayo n'ekifaananyi kya Faazango yazitibwa, ne bajjayo n'ekifaananyi kya Bikira Mariya. Kati nga ku ssaala ezo ez'osaba olina kusaba nga essaala oyitamu Faazangoobya, oteekawo ekifaananyi n'ofukamira n'osaba, naye ng'oyitamu Bikira Mariya ne Faazangoobya nga bonoga nti nsaba mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Kati ng'osaba mu mannya ago n'okuma n'ekando. Mukama yeebazibwe. Naye abaana abo bwe bajja ne baga nti ebintu ebyo nga ndaba byawukanira ddala ku Kristo. Ne bagamba nedda bikola, abantu bangi bali eri. Yesu abantu bangi bali eri naye kituufu. Wayita ebbanga embeera nga yeeyongera kubeera mbi. Omuvubuka omu n'aloota ekirooto ng'omusajja ali eri ayimiridde eri ayambadde ekanzu eya white, n'amugamba nti Kristo nga nkuyita naye ng'ondi wala. N'amugamba nti anti wateekawo oluwonko wakati wange naawe, wangattako bakatonda abalala. Mukama yeebazibwe. Waliwo bakatonda abalala baasinza, buli bwafukamira eri ebifaananyi biri n'asaba okuyita mu Bikira Mariya, okuyita mu Faazangoobya, ate yafa n'akuma n'ekando. Bayibuli byegaanira ddala. Mukama yeebazibwe. Kati waliwo ebintu bye tukola, okikola gwe kwewonya kuva mu mbeera muli, n'okikola naye ng'ate kiteekawo lusalosalo wakati wo ne Katonda. Yes, God. Mukama yeebazibwe. Nga kiteekawo omumwatu omunene era nga ne Katonda ne bwe yandibadde ayagala akuyambe, waliwo ekimuziyiza kubanga kyamuziza eri ye. Waliwo ekimuziyiza okukwatagana naawe. Onsaba mukazi ne waliwo omukazi omulala gw'okyalinako akalanira mukyapepeya naye. Osaba omusajja naye wakyaliwo omusajja omulala. Oyinza ogaa nti kale simwagala naye ate gwe nzijako ekizigo. Mukama yeebazibwe. Oyinza okuba omwana tomwagala naye nogaa nti naye ate essanyu kwendifunira wembanga ennyunta ennumye. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekigaanye okutuusa mu bugagga Katonda bw'omusaba. Waliwo obukumpanya bw'okola munda mu ggwe. Katonda laba toli mwesigwa mu kitono. Ekitono mukwano gwe kyakuwadde, ekitono eky'ekkumi, ekitono oli kyakuwoze, n'oba nga toli mwesigwa mu kyo. Kati Katonda n'agamba nti asaba ebinene, ng'ate kino ekitono kimulemye okwesiga, alemye okubeera omwesigwa mu kino ekitono. Kati ebinene asaba byaki? Mukama yeebazibwe. Ebinene asaba byaki nga nakana akatono bwe kati kamulemye? Mukama yeebazibwe. Wangi we twagala okutuuka mu bulamu buno obw'obulokozi, oba onooyagala okutuukawo, weekebere enkolaganayo ne Katonda weeri etya. Katonda akutambula kukuliteevu, Katonda akukulitembinga, obanga sinaba kukulitembinga ngenda kubeera mu kyaki ebbanga lyonna nga sikyukako, nga n'okusaba kwange tekuddibwamu. Simanyi obudde nkyabwe. Mukama yeebazibwe. Amina.